Uganda mutama mwatandise ddambo abadde mukwano gwange ffe tubadde ba mikwano nnyo Master Parrot biki wabadde yeetaaga obuyambi mbadde nga ludda wa story gye nasemba okukola wanene ya Master Parrot musajja watu na wa boda yakwata akatami ng'alaga musajja watu tali soba musajja watu nga yeetaaga buyambi musajja watu nga yeetaaga rehabu nga yeetaaga buyambi kati batandise dda abadde mukwano gwange bannange batukole kino bannange batukole kino nze ngenda yamba abaana be nze ngenda yamba mukyala we bannange tumusondere ennyumba ye badde tennaggwa bannange ebibagendo tandika ovevenga bannayuganda mutama naye temututama kuguno omulundi ati si mugambe bugambi family mugenda kuziika wa mugende muziike naye temwasamira muzikamera ekyo nkibagamba sitirabeera bwenti SMX ne bannange temutwasamira muzikamera nzijukira bulungi nnyo story nasemba okukola owa boda akatambi story eyo ngenda gikola mu episode zange ziddako ngenda akakuleetera akatambi musajja watungalaga tali soba oba mwenge gwe gwali gumukubye oba njaga kyonna kyekyali kiri naye nga musajja watwalaga si mulungi kwegamba nga tali soba ng'omuntu ng'olabira ddala yeetaaga buyambi yeetaaga twala mu rehab asobole okubeera nga ddamu either nga kyava ku depression omanye omuntu okubeerako ne ssente okubeerako n'erinnya ery'amaanyi n'otuuka nga tewakyaliwo n'omwakula imagine yali anyumiza na wa boda ng'owa boda ye yamukwata akatambi nga takamukutte na direct kati baba batandise abadde mukwano gwange bannange oba tukole kineno omusajja afudde nabye mugenda okubeera nga mukola tagenda bisiima kubanga time ye gye yandibadde abasiimiramu yaweddewo nga temubikoze just mama we mugenda okamfatinga awo ate naye mugenda mubikolayo lunaku lumu bbiri bamuziike temugenda kukoma bannange temututama kuguno omulundi temututama accident naye sikufuna kufanya accident naye afudde kati ndabye ka video ate bwe yamani nzanzibwamu iwe mukumukyala naona wali